ono simanyi bisi tategeera ab'okutaka ngenda sokolireko Faliso n'akadomola kafaliso n'akadomola Oyo musajja baleeta bulesi oyo musajja si nnyo Ujoke bakabuye muri Uganda. somo na kashiriyo Atukwate bulungi. Afande, leita tabia. Munde. Afande yamuita. Yali mundaza, yali. Bichamu nyiwe bakola. Ono kwata omwana omusala nga linga asala embuzi. Naawe oli muzadde. Kikola kibi nnyo, nnyo ddala. Kyakoze kikyamu nnyo. Nkuba bwaba muzukulu bwaba mwana ndawula Agnes bwaba mwana wo ogambe mama mazi yekalakasisa kale gomba bambi kitalo eno bubbi bw'abaana bwo buli butya kuba tulaba
kiri kityeno siriwo okulomadde entambula byange genda kojja mama agwakatu amulekedde mama agenze kati neighbor alabye engoye nga zigudde kati kujjayo engoye kwati n'agulawo kati kwati abawa engoye zaabwe agenze okola mutabako omusaayi omwana n'akubendula ne bakuŋŋaana kati naffe abatambuze naffe wetuwulidde ebiru ne tukulabako kibaddewo kibadde kikangabwa era kitiisa kyakoze kimu fenna kitukanze abakazi tubadde tutyakiolekera mujja w'omwana werabidale kati atenaffe kigenze nemubika oyo abadde kojja oyo abadde kojja w'omwana ng'osobola omulekera omwana wo n'oguma nti gyengenze mulekera ali kojja naye kati olaba nakyo kibaddewo kitegeeza ntandi kubeera n'abaana baffe okusigala nabyo ekibaddewo kitukanze omutwe gw'omwana gw'omugulabyeko myaka ng'ena kwetaano bana abadde asaana kwokyabwokyebwa n'avaawo ku bintu kubanga tekibangayo wano ku kyalo kale kola ki asalako bantu mitwe naye wadde n'ekigendererwa ekyokola ki ekyokutwala ebintu babitwala mu basawo baganda tetumanya nakumanya naye wadde asaana kwokyebwa nomage ne bagana gulaba okusoose okola ku mutwe gwasazeeko omutwe guluwala ekibudubudu kirwali eri naye katonda yasalawo ate yajjawo asa naye bamugjeewo omuntu ono mumumanyi mbadde mukyalo nga mulamu bulungi ono naye omunange era mbadde muyise nga nva kukola nsanze bakuba babeera mu bisaakaati bava wala kikidde nnyo bannange abantu kyenenya kyeyamaani abuze ng'abantu baleeta ku kyalo kuno mu maanyi buli omu ajjenga n'ebisiiti ye gy'avudde abantu b'emitima emibi abantu ab'emitima emibi balandiroodi buli alina ekizimbe kuno basooke babakwate mumpulidde buli muntu nvudde nange gyenkolera ku sipiidi ngenda negisa ali kujja wamala embalala bafeyo ku bantu bebapangisa Uganda yalugera nti omulyaŋŋamba kubanga bajja bangi batese bagenda baleeta bannaabwe ne bajja nga kakati buli omu nga tamanyi ono yaani yafa sente mpangisa ali oyo naye bajja abantu nga 8 ate be bavaako abantu bavaako bubi kati batuyambi balandiroodi batandika okumanya abantu pangisizza abantu bameka abantu bameka ovuddewo olina ebbaluwa gy'ovudde oba oli ku mulimu olina ebbaluwa y'okumulimu omuntu watandikira kati mutegedde mutya nti ono omwana asaliddwa obulago naffe batuuze bannaffe batugambye kuba ffe tuba twakedde eddagenda kola naye kale batukubidde bukubizi nga bamu bamubuuza omwana wo omulina batugamba basala n'omusajja ne babeerawo ewawa tuvumirira okuvumirira nga gavumenti ate gw'omusi gavumenti nga gavumenti erina buzibu naye abantu ngaffe twekolemu omulimu kuba omwami oyo okutuuka okusala oyo omwana tunula eno kiraga nti abadde taliika kuba omuntu omusala nga nkoko ekibududu nekisigalawo mu kifo kyennyini kyebasaliddemu kiraga nti abantu ababadde balinga 3 ku 2 naye tuvumirira ekikolwa ng'ekyo abantu ngaabo beddeko oba okufuna emitima emizadde
kuba n'oyo omwana muntu nga bwe nga tukivumirira abantu bonna kibawe ekyokuyiga ti omuntu tasalibwanga twabirabanga ku firimu nika tutandise biraba mu bantu tukivumirira nnyo gavumenti etukwasizeeko abantu nga baba bagenze mu makomera babawe ekibonerezo ekigwanidde si kumusiba nnaku 2-3 bamuyimirira akomewo ate akole ekyenyini. Amanya bampita Mulimira Adamu. Ani? Mulimira Adamu. Tandike kye. Erinnya eryange nzerwa nga Charles. Nga tuli wano mu kyalo Kiwalusubi tufunye ekikangabwa ku kyalo kino omwami kojja w'omwana aguddemu ejjulume n'asalako omwana wa mwannyina omutwe era omulambo guli wano. Tulina emirambo ebiri, asazeeko omutwe n'asazeeko omutwe, bonna mirambo saawa ya leero. Nkubiriza abantu omwana omuto ku myaka 3 aba akoze eki. Kino kirabika kiva ku bantu abakozesa ebiragalalagala oba abakozesa ebyawongo. Era poliisi ezze tujja kuba tubabulira amawulire nga bwe ganaabeera, naye nga y'ensonga eri mu kitundu ky'Ewalusubi. Kino kibadde kitera okubeerabeerawo oba? Ekintu kino kibadde kitera kubeerawo era twewuunyizza, tetumanyi lwaki kivuddeko omuntu okusalako omuntu munno obulago ng'asala embuzi. Wentuukidde nga omwana asaliddwako omutwe ne gugwa wali, omutwe guli gwokka n'ekiwuduwudu n'ekitundu kiriwo kyokka. Amanya nze Nampewo Margaret muluka chifu na Mawojolo. Bannanga abagenda ebweru mbakubiriza mumanye be mulekera abaana omulekera omuntu omutuufu. Wakati ono sitegede kiki kyasaliddeko mwana mutwe, naye mbadde mbasaba oba ogenda ebweru naddala abakyala tebasala kusaddaaka bo baana ng'abasajja bwe bakikola. Kuwona asaddaase musajja. Mbakubiriza mwenna omuntu ng'ogenda okuleka omwana omulekera omuntu gwe weesiga. Songerako. Amanya Lwanga Nuhu Zaidi, ndi mutuuze mu kitundu kino eky'Ewalusubi ewagudde ensasage zino nti omwami atannategeerekeka amannya naye nga kimanyiddwa era kikakafu nti Muteeso abajja okubeera nti banoonya ebyokukola mu factory zeetoolodde ku asazeeko omwana omutwe n'agukutula n'aguteeka wali n'ekiwuduwudu n'akiteeka wali. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo tuvumirira nnyo era tuli banakuwavu nnyo olw'ebikolwa ebirabika bwe bityo naddala ebyeyongedde okubeera mu kitundu kyaffe eky'Ewalusubi. So tutwala okusaasira kuno eri famire y'omwana ono olw'ekikolwa ekyo ekibatuusiddwako nga famire, naye era ne twongera okubiriza abakulembeze okwongera okubeera abeetegereza ennyo oba abeegendereza ennyo naddala ku bantu abajja nti bajja mu bitundu okukola emirimu egy'enjawulo. Tukizudde mu Walusubi muno kuba ndi mutuuze waamu, abantu bangi nnyo abalimu naye nga tebamanyiddwa baavawa oba baavaawa, wabula olaba bulabi nkeera nga bano bakuyitako bano badde eno bano badde eno. So obukulembeze nabo tubwegayirira okwongeramu amaanyi mu mbeera ey'okwanirizaamu abantu ababa batwegaseeko. Si kibi okubeera nti batwegattako okubeera mu bitundu kuba tubafunamu, naye mu mbeera eyo bateekeddwa okubeera nga beetegerezebwa biki bye bazze okukola era bavuddewa n'ebibakwatako mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Amannya nze Nakirija Josephine ow'abakyala. Nvumirira ba landlord abaleeta abapangisa ne batasobola kubanjula muffe abakulembeze. Nkivumirira nnyo, kibi nnyo, kibi ddala kuba abantu abo babadde bapya, ffe tetubamanyi era tetuyinza kumanya oba bajja ddi oba bajja ddi kuba tetubamanyi, mu kitundu kyaffe tetubategeera. Mbadde waka wange ne bampita ne baŋŋamba jangu olabe waliwo embeera etali nnungi. Ngenza okutuuka nga kituufu okuyingira munda mu geeti omwana ng'ali mu ddiiro ng'amaze omusalako omutwe kuba omwami tumusanze mu ttooyi mwabadde yeekwese mutumugye. Kati sitegedde nnyo oba obuzibu buvudde ku ki oba obuzibu buvudde ku kyabula wentuukidde.
Kati twagala okutunyonyolako omutwe gubadde ebbali ekiwuduudu ky'omwana kibadde ebbali oba gukyali ku ekintu ekyo mba nkulimbye kubanga bwe nzigudde bwe nti oluggi omwana abadde yeebase naye ng'atunudde sayidi eri nga eno paati yeri eno ku mulyango naye nga wonna waali ali mu kitaba kya musaayi gw'omutwe sisobodde kugwetegereza oba gubaddewa oba gubadde naye ng'omwana abadde mu nnyumba. Amanya yenze Mubiru Swaibu yajja Mango chairman wa movement kitundu kino kituyisiza bubi nnyo n'embeera eguddewo mukadde kano tetumanyi na kyakukikolera naye nga feera abakulembeze abantu tuvumirira nnyo embeera ng'era bujja abavubuka tubagamba munoonye ebyokukola munoonye emirimu bino ebintu bino bimaliramu ebintu sibirinamu makulu yadde n'akamu n'akatono era embeera eno etuguddeko olunaku olwali abantu bombi bibe byakuyiga gye bali ate n'abantu abamu abaliko ebintu byetubakozesa bannaffe abantu bamu babeesonyiwa ebintu ebikozesebwa eby'emitwe gyabwe kuba mutuufu ekyo ekintu kikoleddwa kintu kikyamu nnyo ddala ku kitundu kyaffe kino nga ku kitundu kyaffe kino kwetubeera era ffe nze kimpisizza bubi nnyo n'abakulembeze bannanga abalala n'abantu abatuddiridde kati nga abavubuka bayige ebyekkola bayige emirimu bakati kino kireka nti bano babadde balinga nga abadde batumiddwa okujja okusaddaako omwana era mu ggwanga lyaffe lya Uganda abantu nga bano baba bamukutteko bagezeeko nnyo okulaba nga bamuwa abakulembeze basobole okugenda nga banoonyereza ku nsonga ebyeguddewo ekyokutta oli akoze omusango ekivumirira tekyandibadde kirungi naye era ng'abantu bomu kitundu muno kirabika bubadde busungu bwe bakozesezza okulaba nga tukola ki nga bakola ekintu ng'ekyo naye kibi nnyo ddala eri ekitundu kyaffe kino. Omwana abadde mulembeze omwana yabadde ekidudu nga kiri bbali tegeera ekyo kibaddewo ekyo naye bibadde ensonga ebadde yantiisa nnyo basaze afiiridde ddala mujja kuba mulina we musobola okutandikira okulaba nga mulondoola omuntu oyo naye osanga landiroodi asula walala omupangisa olumukubira essimu nti waliwo ayagala ennyumba najja n'alisiivinga akasente ako amala okukafuna n'adduka neyeeyongerayo mugenda okunoonya ng'abakulembeze oba oli awo ng'omuntu oyo landiroodi temukola ki temumulaba naye tufuba nnyo erinnya Semanda Richard nga ndi kansala akiikirira omuluka gw'Ennamawojjolo ku ggombolola Ennama mu disitulikiti y'e Mukono ku kyalo ekimu awagudde enjego eno mpozi olunaku lwaleero mu ssaawa zino zennyini tufunye ekikangabwa omuntu omu oluvannyuma lw'okusangibwa ng'asazeeko omwana wa mwannyina omutwe so ekyo ffe ng'abakulembeze nkivumirira nesekuvumirira naye nga nze nkitunuulira nti oba oliawo kwe kivudde okuva lwe twafuna industrial park eno etwafuna amakolero oba otunuulira abantu abakolera mu makolero gano bava mu muluka gw'Ennamawojjolo n'omuluka gw'e Kasenga okusinga naye amakolero ago galeeta abantu bangi ekitali kikyamu nti twagala abantu baffe babeere nga balina emirimu naye ate we galeeta mwajjiramu abantu ababi ne babeera nga bajja okusenga mu bitundu byaffe naye kino nakyo nkubiriza balandiroodi oba oliawo nti nabo bakoze kyamaanyi nnyo mu kulagajjalira embeera eno oluusi okutuuka okubeerawo era nga mbakubiriza balandiroodi naddala mulimu abamu ng'abakulembeze be tugezaako okufuba okulaba nga tukubiriza omuntu nga yakajja okubeera ng'apangisa ku nnyumba yo oba ng'ayagala ennyumba yo fuba nnyo okulaba nga omuntu oyo akuwa ebimwogerako naddala gy'avudde ku kitundu abamu bava mu bitundu byabwe nga balina ebikolobero bye bakozeeyo ne basalawo okuddukira eno mu mafakitole olw'okuba nti baba bavudde mu distance nnene nga balaba Finance.
Okay.